enteekateeka bwe zerambikibwa babe bagenda okubeerawo emikolo egikulembera olunaku mulindwa olw'okujaguza okujjukira abajulizi ba Uganda abatuukirivu. Wano ku kigo ky'abakristaayo olwaleero tabamiriko abakyala lwakubiddwa era bangi ku mitendera egy'enjawulo bekulumuludde okumwetabamu. Olukungaana luno lutambuziddwa ku mulamwa gwa kukuuma bumu era ababuulizi ab'enjawulo bakalatidde abakyala okuba banywevu mu buli kimu kye bakola olw'okuba nti bo y'entabiro kumpi eya buli kintu. Tugamba abakyala musooke musabe mukkirize Katonda mukkirize Kristo bwe munaamukiriza ajja kubaweweeza emmeeme yammwe nawe n'owulira bulungi ate n'olaba ng'olina nga weekubiriza okukola obulungi ku balala. Tufune amaanyi okubeera nga tukola obulungi. Bagambye nti wano mpagi mu kutumbula obumu mu maka gaabwe ko ne mu bitundu gye bawangaalira kale nga balina okubusimbako ennyo omulaka. Mommy will always shape the community. Mommy will always give the community a direction because women look far. For us men, we look around. The women look far. Looking far means that she's bringing in people who are not even our family members into our family to make them feel that there is love. Abakyala era basabiddwa n'okufaayo ennyo ku nkuza y'abaana baabwe nga tebawuddeemu omuli abawala n'abalenzi bwe babeera bakubeeyagaza mu nsi eno. I was built up by my mom. She told me many things and taught me many things. Now when I see people struggling about the family being divided, men are saying I cannot do this role. For me, I don't see anything in it because I was brought up by mommy. Proverbs 22:6 egamba nti kuza omwana mu ngeri gy'anaakula muganaakula tajja kukivaako ne bw'anaakula n'asanga ensi eyo ne abitaataaganya abaajjukira. Okufaayo ennyo okutabaganya ab'omu maka gaabwe ate n'okukuuma enkolagana mu maka, abasumba bategeezezza nti nabo buvunaanyizibwa bwa mukyala ekibasobozesa okukuuma essanyu n'emirembe mu maka gaabwe. And I want to encourage mamas to be that solid that they can make their families work well. Okola birungi mu bantu mu makaago mu community ekwetoolodde ne Uganda yonna eganyirwamu naye tugamba nti abakyala musooke kweyagala okulera abaana baffe ne tulabira n'abantu befeera nabo ne tumekinga sure nti emmere ey'okulya tugirina ate ne tukola. Abaami nabo basabiddwa okuyamba ku bakyala baabwe mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa buno. Mu kiseera kino ng'ebyobufuzi bifuuse baana baliwo, abakyala basabiddwa okuwala enjawukana ezireetebwa ebyobufuzi nti kubanga si kya kigendererwa kyabyo. Politics does not give life, everlasting life, no. So when I talk to mothers about that, I'm encouraging them that let that political affiliations not remove you from your unity of the family. Twogeddeko n'abakyala ab'enjawulo abeetabye mu lukuŋŋaana luno basimye omusomo ogubaweereddwa. Kandi buzima nayiga bingi n'ashemererwa. I expect to follow what they've preached us to. I expect to improve via Christianity. Kandi tizatwayiga bikuru munonga na munonga by'amaka gitu tuyigiriziddwa era tuleme okudda mu kusosola. Abaana bonna tubayigirize kimu bakulire wamu babenga bakola emirimu gimu. Itwe nk'abazaire n'omurimo gwitu na munonga nyongo omukazi n'omurimo gwanje kureba ngo nakuza omwana w'omuhiki ninga omwana w'omwojo. Watuviridde mu kifo kino ng'abakkiriza bakyekulumulula okuva ebule n'ebweya nga bayiwa mu kifo kino okusobola okutaba ku mukolo ogw'enkya ogw'olunaku mulindwa. Jennifer Kabale agaffe eyo wano e Namugongo.